Mu lukiiko olwategekeddwa ab'ekitongole ky'amazzi e Masaka okusomesa abatuuze ku ngeri gye galina okukozesebwamu lwabuzeeko katono okuggwera mu bikonde ng'abakulembeze beerangira ebigambo ebisongovu. Omu ku baludde ng'akola ku nsonga z'okuleeta amazzi mu kitundu kino, Inginiya Ponsiano Matovu yasoose kwogera bulungi n'oluvannyuma n'alumbagana Haji Muyanja Mbabaali ng'ono azze ategeeza abantu bonna nti yali ku ddimu ly'okubaleetera amazzi mu kitundu kyabwe. Ebigambo bya Matovu tebyalese Haji Muyanja Mbabaali mu mbeera nnungi okusingira ddala mu kitiibwa kye yatuukiddemu n'emizira okuva mu bantu. Wabula akulira ekitongole ky'amazzi mu ggwanga Inginiya Silver Mugisha olw'abasaakazindaalo naye ebigambo n'abyanukula. Mwami Mbabaali ono owa Honorable Otafiire nimugamba nti ekintu ky'amazzi tikikyali kizibu kubanga Pulezidenti yatuwadde ki ssente. Kye twagala kwe kumobilizinga abantu. Naye saagala nsimbe Honorable Mbabaali yekka. Njagala nsimbe n'abakulembeze ab'ekitundu kino. Ebigambo bino byatabudde abatuuze omwabadde abamu abawagira Haji Mbabaali ko n'abo abatamuwagira era okukkakkana nga boolesezza obunyiikaavu bwabwe wakati mu kusaakaanya. Haji Mbabaali twakuwulidde waseesezzaamu. Weewale kuseesaamu mazzi. Yes, buli omu yakolako n'ateekako ne bwe liba ttoffaali. Katikkiro atugamba kwe teekako ery'olukumi, teekako ery'abiri, naye ate wali abateekako ettoffaali nga lya biliyoni. Neebaza Pulezidenti kubanga abantu abateekako ettoffaali eddene Haji Mbabaali. Lwaki ababadde bageetuuma ate batandise okusosola mu mawanga? Ogamba otya nti Abanyarwanda tebajja bbawa? Oyagala tulwanye? Temwayingiddemu ebyobufuzi ate era nga nammwe abantu abakulu abalaba bwe mubirabyeko n'ewano ebyakatemba bibadde bifiirizza abantu baffe abalala okufuna amazzi. Akulira ekitongole ky'amazzi e Masaka Joseph Mujanyi annyonnyodde ebimu ku bifo ebyatuusiddwamu amazzi ebiweza kilomita 2 omuli Bulayi, Kasijjagirwa, Bwala, Kirowooza, Kayunga ne Lwanyi. Ye Haji Mbabaali yasiimye ekitongole ky'amazzi okuwa abantu b'ekitundu kino amazzi era n'asaba n'ebyo byonna gye batannaba kutuuka bagendeyo. Ekitongole ky'amazzi ekya National Water and Sewage Corporation gye buvuddeko kyasalawo okutambuza amazzi g'emidumu okuyita mu ggombolola y'e Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo era gatambuzibwa ebbanga lya kilomita 4.